Oluvanyuma lwa Ssaabaduumizi wa Poliisi mu ggwanga Kale Kayihura okulemwa okulabikako eri akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku by'okwerinda n'ensonga z'omunda, ababaka abali ku kakiiko kano naddala abava ku ludda oluvuganya bagaanye okukeetabamu. Kayihura abadde asuubira okulabikako eri akakiiko kano annyonnyole ensonga z'okutuluganya Bannayuganda kyokka talinnyeeyo okuggyako okusindika omumyuka we Michael Ochola. Ono ategeezezza ababaka nga Kayihura bw'ali ku mirimu emitongole mu ggwanga lya Kenya. Kino kijja ababaka mu mbeera era ne basalawo okufuluma mu kakiiko kano ne bategeeza nga bwe batagenda kukaddamu okuggyako nga Kayihura alabiseeko. I've heard it on radio. Actually, I was called by radio stations by 9. You are talking to Simba Radio. They quoted you verbatim, confirming the IGP will not come, and the reason you give is different from what they are giving. You said you had the court where you were supposed to appear. This game must end. This is the Parliament of Republic of Uganda. We cannot conduct official business of Parliament in this fashion, and the IGP, with due respect, has been dodging this Parliament. That one cannot tolerate. No, if she said that in the Kayihura ng'omuntu tawa kitiibwa Parliament ya Uganda. Wano n'atuma omumyuka we Nairobi abaddeyo na mukolo ki gw'atasobola kutumirako muntu. Bannayuganda bafiira mu mikono gya poliisi, bakubwa emiggo, n'olwekyo abamu tusazeewo tetusobola kugenda mu maaso na kunyumyamu n'abakungu ba poliisi okutuusa nga akulira ekitongole kino yennyini. Afande Kayihura yakulembedde ekitongole kye ajje ayogere mu bulambulukufu ku nsonga ezitagenda bulungi mu kitongole kino. Tusuubira nti kino kigenda kuvaamu okulekulira kwa Kale Kayihura kuba oba tokyasobola kuwolereza poliisi n'ebikolwa byayo nga gwe agikulembera ng'otandise kusindikayo bantu balala, kitegeezaawo ekintu n'omulimu gubeera gukulemye. Ababaka tebasanyukidde ekikolwa kya ssentebe w'akakiiko kano Judith Nabakooba okusalawo okusisinkana abo abakiikiridde Kayihura era ne bategeeza nti alimu kyekubiira ku nsonga zino. Tetusobola kubeera mu nsi bwetyo nga ffe tuddaawo tusiimulize bano Bannabakooba bajjaawo bateekeko akazigozigo nga Bannayuganda abatunogezebwa. N'olwekyo tetujja kudda mu komiti ekulemberwa Nabakooba nga taleese Kayihura. Madamu Nabakooba yeetadde ku trial eteetaagisa. Bantu bagamba nti baagala IGP, yita IGP. Some members of the committee has already been compromised. When Madam Chair ruled, for us we decided to walk away and we shall never go back without the IGP. General Edward Kayihura zaayitibwa Parliament enfunda eziwera kyokka nga talabikako ekintu ekitabula ababaka nga bagamba yandibanga abanyooma. Abaka ba Parliament abali kakiiko akavunaanyizibwa ku butebenkevu n'ensonga z'omunda baawukanye ne ssentebe waabwe Judith Nabakooba ku ky'okusisinkana omumyuka omuduumizi wa Poliisi Kale Kayihura, wabula ne bagamba nti kabe lubaale kabe Katonda tebagenda kudda eri kakiiko kano okuggyako nga Kayihura alabise eri akakiiko kano. Kingdom TV, Samla Hanifa amalindirire. This is Kingdom TV.